Studios negatiddwako muganda waffe Hajj Musa Masimbi. Gemanya gaffe. Soko tulete salamu abawuza ba Pale FM. Abawuza ba Pale FM bina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanse okubawuliza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atukuwe bulijjo atubakkiriza atuwangaliza okukkiriza atutire okukkiriza. Bano nga babategeezezza ebintu bizize bitrendinga ebikwata property z'obusiramu nga twategeezebwa nti ziteekeddwa ku nnyondo. Buli muntu ndowooza alumwa obusiraamu ateekwa okubanga ensonga eyo agirowoozaako kubanga waliwo hadiisi gyetugamba nti si wamufa omuntu atafa mu nsonga za busiraamu za bukkiriza. Mu nsonga eyo navuddeyo neŋŋamba nti nensuubiza nti singa ebintu byaffe kyokyokuteekebwa ku nnyondo baalaga ebintu properties ziri nga 8 zonna nga muli ne headquarters za Uganda Muslim Council nti zigenda kutundibwa ku nnyondo. Abasinga obungi muffe ekigambo okutundibwa ku nnyondo tukimanyi kiki kitegeeza nti ekintu ekiyinza okuba nga kirwathe akakadde bayinza okitunda emitwalo 10 singa ye muguzi aba alabiseewo mpozi nga kiriko komenti tekiteekwa ku wansi wa ssente bwe ziti. Bwe twalaba nga ebiteekeddwa birangiddwa wadde twawulirako bakadde baffe kuba Uganda Muslim Council nti baajulira mu musango ogwo naye obudde butambula ate tomanya kikiyinza kubaawo. So buli muntu ndooza afaayo yafaayo. Amawulire gasaasaanye nga nagambye nti nga mpeereddwa ebyapa 2 ekya William Street n'ekya faamu y'e Najera nsobola okunoonya obuwumbi 19 obutubangibwa. Ekintu ekyo bwe kyona kyogedde naye saagambye nti ngenda ziwaayo bubi kubanga kuno okuwaayo bwe baba batundira ebintu 8 nga kuli na headquarters za Uganda Muslim Council zibasobola okutunda ne bagamba nti ne ssente ezo tezaaweddeyo era ne baba nga bayinza n'okugenda ne banoonya omuzikiti ogwaffe okukoma Nsimbi singa buli mumanya ago ne bagwatakinga ne ntuulako ne bannange bwe tuwaŋŋana amagezi abataayagadde bo kuvaayo olujjudde n'abaganda bange 2 abantegeezezza nti singa babaguza ebyapa ebyo 2 property ezo basobola okuwayo ssente ne zinunula ebintu ebirala. Nze abantu bangi okuva ku ssaawa eyo nafunye bankubidde amasimu twagala clarification ku Pale FM niwulirwe bulungi nga n'abalala bagala nabo mbawo ku ssente kubanga abalala bo nga bakakasa nti nzirina ddala ekituufu ssente ezo sizirina naye ng'ate omuntu asobola okusala amagezi singa ekizibu buli muffe buli omu kiba kyaguddewo we asobola okusala amagezi kuba twali tulabye ebintu ebitundibwa ku nnyondo nabitya bwe bibeera. So baganda bange abo bankakasizza naye bo ne baŋŋamba nti bajja kukola ki tebajja kwatuukirizibwa mannya gaabwe era sijja gaatula. Naye omu ku bo yabadde akkiriza nti mu puroguramu wano tulaba we tuli kubanga bankubidde essimu nga baŋŋamba nzijje wano obeerere nga ntangaaza ku nsonga eyo yayinza okukuba essimu naye tajja kwogera mannya ge mulala ye nedda era amannya gasirikiddwa gwe bankakasizza ate nga mamanyi basajja beesigwa ne kwe kuvaayo. Lwaki sitwagenze butereevu mu kanso kituufu twakontakitinza abantu era naddala abamu ku bekikwatako netwogerako nabo n'abalala batusuubizza ntujja kudda mutusinkane naye ate kati abatunda si Uganda Muslim Council bano ba auctioneer era basobola okutunda nga tebebuuza ku Uganda Muslim Council singa ebiseera biba biweddeko. Bwe tufunayo alternative kati bo bayinza okufuuka abatunze ne bwe tuvaayo lwaki twavuddeyo mu public ti public bwemanya nti waliyo omuntu yawadde offer nga yayagala ebyapa ayagala ebyapa 2 asevinga ebisigaddewo byonna ndoza abantu bayinza okulaba baliwo
akabuuza ekyo kya republic naye nga ffe tulina obwesige mu bantu abali mu Supreme Council nti bayinza okuba balina kye bakola naye naffe situteekwa okutuulaka netulambikiriza ekikuba kikola ki era abantu abo bwe bali. So inazinga option in case waliwo obwetaavu ekyamuyaladde offer yakutaasa byonna kugenda mugamba nti mwe mulina offer gye mugaba ne waliwo n'okwakulisa okukola ki obugenderako message etegerekese bulungi nnyo lwakiri kuba abangi babadde balowooza nti sente ziweereddwayo okutaasa byonna. Sente zaweereddwayo at least tusaaseeko ebyo naye okugenda public era kyatuyambye okuva ku ssaawa eyo nfunye amasimu mangi wadde bali babadde basaba ebyapa bibiri waliwo omulala yagambye nti bamuwa ekyapa kimu ekya William Street asobola okusetulinga ebbanja ebyo ate omulala ye n'agamba nti asobola okulazinga sente ngate Supreme Council esigazaako sente ezisukka mu 13,000 ng'ate n'ebbanja liwedde ng'ate property emu